Kyagulanyi nabanga ye signatory asembayo ku akawunti y'ekibiina ekya NUP. Sente ziveeko, sente ziryoke zive. Linda mukamaleyo. Linda mukatini. Linda ko paadu kamaleyo. Linda mukamaleyo. Kamaleyo ekibuuzo. Bwe kibeeranga si kituufu osobola okutubuulira signatory ku akawunti ya NUP. Kuba si kyakyama. Signatory ku NUP ne Kyagulanyi is not a signatory. The signatory Babi Kyagulanyi ateeka omukono ku sente. No, it is not true. It is not true, Edmizaya. Ani signatory. Lubongoya, who is the Secretary General? Paatu tubeere b'amazima. Omukyala gwe bayita Babi Kyagulanyi yasayininga ssente okuva ku akawunti. Kati gwe woba osalawo woba oyagala twogerenga ebintu bya baboda. It is okay. Babi we yakwata abaana n'abafulumya e Uganda. Ekifaananyi kyafuluma. Babi we yafulumya Solomon Kampala. Ekifaananyi kyafuluma. Kivudde ku ki? Banka omwo Babi mwasayininga ssente proof obutavaayo. Buza kibuuzo ekirala. Yes. Ennange kambuzayo Edi Nyamba. Trisha, wabaddewo amawulire agaze gayitingana ku nkuubo nti General Secretary yakwata constitution enkadde n'agijja gye baali bagitutte mu parliament n'ateekayo eyaabwe ebawa amateeka agabatwala nga bo bwe baagala. Njagala ontangaaze ku kintu ekyo ekya General Secretary kye yakola Lubongoya. Ekyo kiraba nga kisoboka gwe naawe. Constitution wabeerawo delegates conference okugikonfaminga. Have you ever heard of that delegates conference? Aba boogera ng'abantu. Nze neewuunya n'abantu bano abaali baasoma engeri gye baali batulimbamu nti no ddala baali b'amagezi. Before a delegates conference has sat. Yavuddeyo n'egaana gundi constitution eyo bakibitegeddeko. Ereete proof. Nze nalabye parliament efulumiza ekiwandiiko geganye constitution yaabwe empya. Parliament ereete anti era kakati Electoral Commission weba yagigaanye. Fair enough. Okay, fine. Tugenda mu kooti sikyo. So we're waiting to go to court. Ebyo byonna biri subject to court, my friend. Patricia, we tuba tunyumya especially nga nze ali mu office. Nga nze ali ku panel. Njagala tunyumye ng'aba you're talking to an intelligent woman. You're not talking to someone wa boda oba kadamu. Tino gwe bakunyumiza ebiboozi ebya TikTok nga naawe tobibuukira. We need to listen and understand. Electoral Commission webeera ng'egaanye gundi Secretary General tasobola kukwata bukwasi constitution as an individual. N'agitwala a delegates conference has got to sit to discuss before anything has to be okugitwalayo. Thank you. Yes. Ekibuuzo kirala obuuza ki? Nze mbuuza. Okay. Nze mbuuza. Okay, buuza Patricia. Nze kyenabadde njagala era ontangaazeemu nga bw'ontangaaza ku kya constitution. Kyekino ekibagamba mbu Bobi Wine yafunye connection n'abali b'ebisiyaga. Ekintu kyo kiri nnyo ku ground eno ewaffe bakyempulira nnyo kitambula nnyo. Nti yafunye connection n'abali b'ebisiyaga kati abali b'ebisiyaga be bamufandinga. Njagala ontangaaze mu kintu ekyo kinnumya omuntu ate nga sinafuna proof ekyo. Abadde nsaba kuyamba. Linda mukati ne sewungu nsaba kuyambako ojja kugatta ku nze bwe naba nkozeemu ensobi. Nze ndi w'enyare. Yes. Naye njagala ntegeeze Patricia Bafono w'e Dubai. Who is Nubia Nawasa, Alex Waiswa Nawasa, ne foot soldiers bangi ne bayomba National Unity Platform eri byabufumbo bali mu mbaga ekyo ne tukikuba ne tukimaliriza. Kakati baba ever they are shifting one narrative after another because they know that Ugandans are not ready to have that conversation. Chovola bantu bakitandiseewo. Kyagulanyi was banned from travel. Era bwe baamaze omutta
ye ne Nubia and the woman wakawude Edmizaya awasa mukazi na mukyala secretary wadde nga tebataddemu bya kisiyaga kakati omuntu waveeri najja ne yeewuttalaza n'amunya ebiboozibozi ebyo ng'ate bo bennyini kankubulireko kati wali olabyeko ku mukyala wa gondi wa omukulu Abedi Bwanika wali omulabyeko naye olira kakati oyo omuntu otya okugamba nti ate kyago bakwano be bonna buli amuliraanya atambula njagala Patricia tuyige naffe okufumiitiriza si buli kintu nti ky'owulira okitwala literally naawe ofumiitiriza ati Edmizaya wajja wanaakola program tosooka kujajingira nze the reason lwaki nsobola okutuula ku same table ne bano abantu because sitwala buli kyagambe literally nsooka nenkifulumiitirizaako nenkirowoozaako nengamba maybe abadde amininga kino nenkireka okitegeera nga teweebuuziza yuza yogera Edmizaya yuza tolina kyoyogera buuza kibuuzo mukyala Patricia sifayingako ku kya signatory kino ekyagonda ekya NUP kubanga muntu ngenza okutuuka wano ku line wano nga kyemuliko kyentuukiddeko signatory ya NUP eriko abantu 3 ng'asookera ddala ye treasurer w'ekibiina oyo Katana owookubiri ye baba abantu 3 yuza Mr. Yuza yesebo gw'oli mu structure toli mu actualism. Bobi Wine is not a signatory. Omukyala gwe bayita Babi is a signatory. Bobi Wine talina waateeka mukono. Ye president jeno buli muntu akimanyi. Naye talina waasayininga. Babi yasayininga. Edmizaya makangwe nkugobereranye by the way real cause oyo oli musajja wa NRM follow you nkugobereranye gundizo era even sometimes ndero kulaikinga ate edi njagala oyogere n'ebyambuga ebyagokukwaka byonna tubimanyi mbuga bya zengali olukwe byonna tubimanyi patuwuliriza omusajja oyo Bobi Wine najja n'amulonda ku street n'amukuba empiso ez'okusa mayiti niyagenda okuzuukuka ng'ali mu paliamenti ya Uganda. Bobi Wine teyalekerera Bwanika mu palamenti, yamuwa ofiisi aleme kubeera nga talina ofiisi yonna abe kubeera ordinary. Omusajja kwe bayita Bobi Wine n'akola buli kimu ekisoboka Bwanika dde engulu politikale. Abantu abamu kuffe twayomba nti Bobi Wine bw'abeera ng'aleese omulembe gw'abavubuka Bwanika muvubuka gwe yeesiryeko bawadiri kati mu buli ngeri kitegeeza nti mwami Bwanika alina omutima omubi kubanga alaba yasoma osinga Bobi Wine amusinga obukulu amusinga yekyayita political experience. Bobi Wine yayingira mu by'obufuzi ng'ebintu ebyo byonna almost abirina. Political experience ng'agirina mu mobilization, political experience ng'agirina mu fame, political experience ng'agirina mu money ne mu face value. Kati abantu bano ba Mathias Mpuuga tebaagala kukkiriza nti Bobi Wine ekyamazima kiri nti ye taata waabwe era ye savior ye Yesu waabwe mu by'obufuzi bya Uganda. Thank you. Kati ekintu ekyabadde Masaka mwami Abedi Bwanika yagenze n'ajjamu empale n'atuula ku toilet ng'aloota bwe twalinga tufuka ku buli oloota ofuka. Kati mwami Abedi Bwanika yagenze okujjukira bw'ati ng'amaze okweddukanira era kati awunye amazi. Mwebale nnyo Edi. Kati Edmizaya mbadde nina kenkyaddamu full figure we baakolera ba coordinators ne ka video weekali ng'ayomba lwaki nze Patricia
tebampadde bwa coordinator. Full figure yali amaze okuva mu national unity platform nga yeegase ku Museveni. There is proof because remember internet teyerabira. So bwe tuba tuwogera ebintu bino mujjukira bulungi nti nno ffe tetwerabira events tuba tujjukira. Full figure teyalina kugenda ku bwa coordinator because ate n'ekyokubiri ba coordinator tebalonda ba foot soldiers. Remember very well. Balonda abantu abali basukulumyeko. Era Full figure yali yavadda mu national unity platform, mu people power nga yagenda day 17. Era yavaayo n'agamba ako kaseewungu kefuula nti kakola nnyo naye tebalina kye baakawadde. I have that video in my archives. So ekyo njagala tukigale tukiziike. User just okuyambako. Eddie Mizaya, it is entirely up to you to believe or not to believe. Oba it is entirely up to you okuponderinga n'okirowoozaako n'okozesa obwongo ne kikuyamba oba okusigalawo ng'okikozesa nga tool okukola ky'oba oyagala okukola because obviously aba NRM bo omulimu gwabwe gwakuba propaganda Kyagulanyi okulaba nti no boonoona. Political party yonna ebeera ne kye bayita financial executive committee. Ate yo bw'oba onookukola company which is national unity platform because a political party is taken as a company. Ebeera ne kye bayita memorandum of association. Memorandum of association eyo balina ogitwalira electoral commission n'egyaprovinga. Okitegeera? Era ebeera ne party treasurer, the party president, kubanga yeye mulungamya, ne party secretary general. Ate tebayinza kujja ate kuleeta first lady. Ne bamugamba nti anyway naano naye mutwongerezeeko baba abantu basatu. Ddayo osome ku memorandum of association. Otegeeza ki paatu? Memorandum of association. Naba mutakola kati Eddie Mizaya nze naawe tugenda kukola agataliiko sino company. Bwe tuba tugenda mu company house e Bungereza beetaaga CEO tebasobola kufuna nti nno ffenna nga we tuli wano nti olw'okuba ffenna tuli ba mukwano ffenna tusayiningeko. No, it doesn't work like that. Grace naye asayininge lindako parliament nti naye asayiningeko. It doesn't work like that. I think kyemujjukira oba kyemwerabidde nti nga tetunnayingira mu national unity platform abantu bakosanga kaadi ya Bobby ate nga balina joint account Bobby ne Babi. That was a different story. Nga tukyali mu people power. Bobby twakosanga sente ze okulwaninga ebintu bya people power. Kati twafuna national unity platform ne bagenda mu delegates conference ne babuildinga kye bayita memorandum of association. Ogimanyi Eddie Mizaya ongamba bulijjo nti wasoma ekyo okimanyi nti opening up a company you need a memorandum of association. Ate ino kugenda ku electoral commission neja approve. Kakati tosobola kuŋŋamba nti ku buzibu bwe balina Museveni ebizibu byonna byalina ku Uganda nti basobola okubeera nga memorandum of association eriko Babi ne babeera nga tebatunyanga. Kakati kankuwabulemu ku nsonga eyo parliament nga tannafuna information katono Medizaya katono nnyo. Yes. mindset nkulamusizza. Mukulu Medizaya Eddie ebibiina by'obufuzi birina etteeka ebirifuga. That is the political act, multi-party political act. Yeah. Sebo erambika bulungi ensonga zino. Let's not maneuver around n'ebintu bye tutamanyi. Genda osome etteeka eryo bulungi nnyo. Lirambika bulungi baani abalina okubeera signatories b'ekibiina. Kakati I want you to describe for me Babi ali ki mu kibiina oba etteeka oba oyogiranga amanyi nti etteeka teririiwo act weeri erisigned basignatories mwebali baabalambika bulungi nnyo. Aliko ngaani? That's one. Okujjako nga mumpaddeyo mukisa n'enkola submission yange. Yes, kumala kuwaka information omalirize taata. Njagala nkutegeeze ekyo kyonnyonnyola bakiyita structure. Bwe kityo bwe kirina okubeera mu order. Neya NRM bwetyo bweri
before the Electoral Commission. Ne President Museveni ye signatory yekka ku ssente z'NRM. Ekyo kyera sikikkiriza tekisoboka. Muliriza Wadde nga pa. simwagala tekisoboka. Muliriza. President Museveni ye signatory yekka. Nina ensonga nga 2 oba 3 ez'okwogerako. Because nina ze nsanzeewo naye egy'okusookera ddala Eddie, ebibiina bino bitambuzibwa mu mateeka. Ebibiina bino leera National Unity Platform yajjira mu tteeka wansi w'etteeka olw'etteeka erirambika obulungi ebibiina by'obufuzi birina okweyisaamu, finances zirina kujja zitya and all that, baani abalina okubeera signatories and all that. Bino ebintu oba tobirina ku Electoral Commission tebasobola kukkiriza kibiina kyo, ate ng'ekibiina kibeera gazetted by the saagala tutambuze nnyo ebintu eby'obulimba nti Babi signatory and all that. So propaganda oyo mukyamu, I beg netumulekerawo. Tuli mu byobufuzi, nze erinnya lyo ndiwulira nnyo by the way, nzibadde tompulirangako naye ndiwulira nnyo Eddie, naye I don't expect you kulowooza bwotyo. NRM President Museveni oba oyo akulira ekibiina ekyo ekye-NRM tasobola kubeerako yekka nga signatory. Yes, however, abantu balowooza nti ebisinga obungi yabisawera kibiina kinaye nga Electoral Commission tesobola kutwala kibiina nga of course etteeka tekituukiriza basignatories 3 nga Patricia bwakugambye we bali. So n'aba National Unity Platform balambike bulungi we bali. Ate Parliament mugambye nti ne Memorandum of Association tekukkiriza tu. Njagala tugenda ku kintu ky'ebisiyaga. Ebisiyaga okuggyako abawagira gavumenti eno eriko n'abeegyesembereza be baagala okufuula ebisiyaga as a political field. Ebisiyaga lyali tteeka. Ebisiyaga it is against our cultures. Ngaffe Abannayuganda, ngaffe Pan-Africanists. Ebisiyaga tetubimanyi. Kakati yenna omuntu abireetera mu ango y'ebyobufuzi n'ojja n'ogamba Kyagulanyi musajja mufumu n'emikwano gye nagyo mifumbe. What are you trying to justify? Liri lyali tteeka lirimu ebintu bingi nnyo omuntu byasobola okukkiriziganyako ne byatasobola okukkiriziganyako. Unless nga tuwulira buwulizi nti tteeka nga tetwagenda deep kumanya biki ebiri mu tteeka. Omuntu wavaayo n'agamba nti nno etteeka lirimu nti omuntu akoze consent, nze naawe Eddie ne tukonsentinga ne tugamba okay tugenda kukikola nti naffe tuttibwe. Now ekyo kiri against human rights, kiri against eddembe ly'obuntu. Gwe oŋŋamba nti nze alina infrastructure yange somewhere, oŋŋamba nti nno omuntu agenda okujja okubikolerawo nti nange kennyini nze landiroodi nze abadde tamanyi nti nange ligenda kubeera affected, ligenda ku affecting in any case, oba olina by'oteetegereza. So omuntu omu avaayo n'atabikolako statement n'agamba ayi lyetteeka kandirekaawo, sijja likolako statement kandirekaawo. G'oŋŋamba nti media yange nti nyina media house nti nno ekiyita kyonna oli ne waaba akubye essimu ng'alina kyaga. So ddayo weetegereze etteeka. Kkiriza obagaana kujja ddi wabya. Mami Parliament kankuyambekawo katono. Museveni on record bamubuuza Shaka Sali nti nno ebyabasiyaga yagamba Uganda is a sovereign country, however babikole secretly on camera on CNN nyensi yonna eraba. The statement was actually the statement here Patricia Jinzigukiza yagamba temubituforcingako weba bibeerayo bibeereyo naye temubituforcingako. That was the statement ku CNN. We bamuggyako ssente nga ebibiina ebibadde bimuvujjirira because bwano kiri clear nze mbeera Bungereza
ne mu banka bakiteekawo nti LGBT is a right era buli muntu alina okukola kyayagala without discrimination. Bwe bamugjaako ng'ataddewo etteeka bill yavaayo kodda, I don't remember which year, ye kennyini yakozesa Andrew Mwenda who is one of his, ne bagenda ne basuuwinga etteeka ne balijjayo. Kaakati Kyagulanyi yali ne Fox Olay. So kati era neera baddemu ne bateekawo etteeka era the same Andrew Mwenda ye agenda mu so Kyagulanyi aliyingiriramu waliwo so Patricia naye nze mbadde nsaba mukulu parliament ndowooza era ekyobusiyaga tukite yes mukulu parliament ne bateesa bannange mbadde nsaba erinnya Bobi Wine simanyi lwaki mwagala okulyetoolooleza ku kintu ekyo. tukite no kyetugaana kyetuze wano kugamba bakireta eriteeka buno Kyagulanyi. Bobi Wine is a Ugandan, alifule married, alifule kugamba sina na benyinza kimuteekako watu chesi kakati waliwo wana Eddie katono nnyo nze parliament yaffe Patricia katono nnyo nze katono nnyo Patricia nze wenzija nenvayo neŋŋamba nti nze parliament yaffe sakkiriziganya na kawaayiro kagamba nti nze wemba nzikiriziganyiza ne Eddie ne tubeerako empisa embi ze tukola privately oba tutegeereddwa oba tetutegeereddwa ku lwaki otussaako ekyokuttibwa. Nze nange nenvayo neŋŋamba nti ekyo sikkiriziganyiza nakyo kati wemba nga sikkiriziganyiza nakyo Eddie nkubuuza kitegeeza nange mba muli wa bisiyaga. Anti njagala omanye parliament ekintu kimu. Tubulizeeko ku idea ya Africa. Let's listen to what Africa has to say. So ngamaliriza katono nnyo amalirizeeyo. Which means Anita Among is carrying you process you people. Jangu oyogere muganda wange. Africa got webale nnyo Eddie. Ebintu byekisiyageeyo propaganda twandibadde tetugiwa na budde bannange. Naye nga Mezaya nze kindeese wano okusinga njala kwebaza wadde toli ku saidi yaffe ey'enkyukakyuka naye ebiseera ebisinga bambyobera neutral. And sometimes I think I would like you for that era tukwebaza. Naye leero ozine propaganda mungi ate wamutandise eggulo nga tuli ku live ya Junior nga nkuwulira era nebaza Patricia na okujja n'aba nga akusirisiza nakuwa ku facts. Ekintu kya Babi okuba signatory, I really think Mr. Eddie wobojjanga wano okwogera jangu ne evidence twage artist document yemu okuli signature ya Babi kuba kati gwe tukwesiga Eddie boyogera abantu bonna bawulira okitegedde, so you lose credibility ku space yo bojja anti Africa kyotomanyi kiri kimu esebo kinjagala olwaleero omanye nti Patricia Sewungu ono babadde nga ajja wano naye azze na mutwe gwe nange ndeese mutwe gwa Patricia naawe ogiwulira nga awulira ddala naye njagala omanye olaba Patricia aba ayogera you really feel like she's speaking from an informed point of view. Anti wuliriza naye njagala omanye nti Patricia atya okusibwa nange ntya okusibwa kitegeeza nti tutya okusala ebigambo. Naye obadde obisala asisalangako ku bigambo lwakuba njogera kye mutamanyi. Afrika omanye omukyalo nga Patricia bazze wano wulirizamu ku Afrika paatu bwazza kigambo kyasoose okwogera agambye gano ge mazima. Omuwala akola ewa Ssennyonyi muto wa Babi Kyagulanyi awo netukkiriza n'atusomesa wuliriza n'atusomesa omuwala oyajja ate okutuula mu ofiisi eyo. Kati ekyo kyokka Patricia yali abalala bali badde bajja buziwano nti propaganda tukakase tuwa obukakafu yayogedde mazima n'atusomesa ne tuyiga. Africa soko mpemu akadakika kamu waliwo wanabuuza nti naye bantu mmwe lwaki mulimba nti okugazeetinga ekibiina mwagenda mu delegates conference. Of course there was a delegates conference in Kachira. Ekyo Kachiri
mujjukire era nti nno omukulu Kibalama ne munne Kagama bamuyita Kagombe bagenda mu kooti. Mukijjukire bulungi nnyo. Era omusango ne tugusinga nga National Unity Platform. We went to court. Kati kyoyagala okugamba kooti era ya favoring nga Kyagulanyi. Paatu etwogera ku kintu ky'oyo omusajja oyo bamuyita ani? Kibalama. Nze njagala ntegeeze ggwanga nti obusiru bw'omutwe gwo kwegamba tobunezanga balala. Omusajja Kibalama yali amaze akabanga alina ekibiina kyekyo kiri fully registered naye nga tamanyi kyakukola nga mugwagwa. Era ye bwe yakwata ekyobugagga okitundayo akasade konna ke baamuwa teyamanya kyatunda. Kati amala okukwata ekintu n'akiwa omugezi n'akimuteeka mu ngalo nti Bobi Wine naye bakigula. Afrika kamalirize. Sabungu kamalirize. Ebibiina waliyo PDP. Sabungu kamalirize. Waliyo nedda linda kotomala. Ebibiina ebyobufuzi weebiri. Jema weeri. UPC weeri. DPD weeri. PPP. Kakati, let me tell you something. Assalamu alaikum. It was not about which kibiina. It was nothing to do with ntikyali kya bugagga. Omuntu gwe baawe ekibiina eyakizimba. Edmiza yasinga omuntu kamalayo ensonga yange ozija kumulamuwa. Kale. Natundako emmotoka lumu wano mu Chevrolet emyaka ng'ebiri emabega nga ndaba emmotoka entamye naye olumu emmotoka eyo yampitako ku kkubo ng'omusajja akoze emmotoka ne ŋŋamba n'emmotoka yange eno. Omusajja ne mukubira essimu ne mugamba naye muganda we emmotoka yange eyo lwaki toddamu jinguza. Kati omusajja Kibalama nze nzikiriza nti abantu abaali bamwetoolodde baakwata ekyobugagga ne bakiwaayo ne bakkiriziganya ne basayininga nga tebamanyi kye batunda. By the way, ate era ekikwewuunyisa ekibiina tebakitunda bakimuwa buwi. Anti Patricia okutunda kwa mirundi esatu omuntu asobola okukwata ekyobugagga kye n'akiwa omuntu ku bwereere. Kasita osayininga nti okiwadde tekiba kikyo. A good thing is ekibiina ekyo singa era teyakiwa Kyagulanyi singa era tekirina mulamwa. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri ekintu kimu. Nze wano wenyimirira nsabe Kyagulanyi abeeremu ak'obuntu. Amanye nti n'omusajja oli nsaba mwami Kyagulanyi ne bannaka akakiiko akafuzi kamanye nti omusajja oli yatuwa ekyomuwendo bambi teyategeera. Mbadde nsaba bakwateyo ettu bagendeyo ng'abagenzi omwebaza obwebaza baleme kulowooza nti no fala bufala. Edimizaya kati Bobi Wine kankubulireko waddayo mu video za Bobi Wine gwagambye omumanyi because waliko mu bulimi. Bobi Wine is a builder. Yes, musajja muzimbi. Yes, si mumenyi. Yakwata Kibalama namugamba instead of okukwata kali tugeze nti nkwe milioni 10 oja zirya era okomewo. Ekyo naawe okimanyi Edimizaya. Kibalama ali ku salary. He's paid. Awo kiba kirungi. Ekyo kirungi. Banyonyola nti tugenda zikwata era ojja kuzirya. Ora zigwewo ojja osabe endala kakati ne bamuwa structures. Yes, he gets a salary. No, kati awo pato onsinzi. Ekyo kyembadde nsaba kyokka. Yes, he gets paid. He has a salary. Kwali bulungi nnyo ku structures za National Unity Platform. As a salary. N'ekizibu kyalina nti buli wawanga oli aga kunywa mu ka Guinness. Omanyi bagamba muno enkoko y'omutamiivu. Kati ye buli wajjukira n'agamba wait a minute. iPod wetuula nti wewe baafunye sente. Walaba Bobi Wine mu America nti oh my God. Naye kyeyerabidde nti ekibiina ekyo yakirina for a very long time. Naye kati kambuuze Paatu bwemumanya nti no Kibalama musajja wa kabbiya lwaki ekibiina tekimulabirira mu ngeri eyo? Kimuwa salary.
Edimizayo kimuwa salary era salary gye baamuteerawo tebayinza gimwongera because essente baba baziteemyetemye zirina ab'okusasula abalala bamuwa salary tebasobola muwa more than what he has to be paid. Okay. Edimizayo naawe okimanyi nti n'oli sweden bw'abanga asasula baba kirungi bakuwadde nnyo. akamwanyiko n'okalya bubi ate tosobola kutandika kubira abantu masimu ate munyongereyo kasente kano tekamala. That is a fact. Ninawe ebibuuzo byange wano towards Eddie Messiah. Mbibuuze. Jesus yakusoose Bruce. Jesus yabasooka. Yes. Sorry, Jesus oli patient. Mr. Jesus ali Messiah, bugulu. Mr. Messiah nkulamusizaako. Etaata. Simanyi oba network yange erikiriya bulungi. Oli kiriya tukuwulira. Naye genda maaso. Patricia Sewung, I respect you, Parliament. Mwe namba w'ekitiibwa. Eddie Messiah weebale programu ennungi z'okola nkugoberera nnyo naye njagala okusooka okuwa omukyala Patricia Sewungu respect n'ekitiibwa omukyala ono Ne Patricia Bandana yonna mu kutiisibwa wano mu ggwanga n'e Bulaaya abaddenga ku mulamwa ne b'oponenti be bennyini bwe bavuddengayo nga bamukuba Patricia tavangako ku mulamwa. By the way, Jesus. Neba baali nabo mu struggle. Jesus. Patricia bamukyukidde bamuyita mbega. Jesus. Era nga bagamba waliwo n'ennamba ze baali bamuwadde awo nti oyo tuyisota. But omukyala ono teyavaayo kuva ku mulamwa. Jesus. Tubanga tulina omuntu bw'ati Mwami Messiah. Jesus. Kesebo. Mbadde abo oyogedde ku Patricia. Nze nange kanyabaze Patricia akantwala omukisa guno mwebaze mu point emu. Paatu bwe wavaayo. Kanetwork kandi kantawanyamu kodya. Zeyabba ku bantu nga yeewambye. Namanya nti oli riyo. Kakati bannange Eddie Messiah kati oyagala kuleeta fitina. Namanya nti oli riyo. Kuba wamanya mbu byali bya kifere. Eddie Messiah kati oyagala kuteekawo mbeera ya network. Simanyi oba munfuna bulungi. Jesus tukuwulira genda mu maaso naye kati nze omulamwa tugujje ku Patricia tugutwale. Jesus tukuwulira. Patricia kubanga nze already wendi tugende ku nsonga obwedda Eddie Messiah zaabuuza bw'oba olina ky'oyongerako oba olina ky'obuuza. Patricia. Jesus talina Jesus alaika tawulira. Mbuuza ebibuuzo byange. Kakati buuza Ivan. simanyi oba mpulikika. Jesus tukuwulira. Jesus tukuwulira. Yeah, no kubadde. No tubadde kubadde. Bruce. Kubadde kusima lwaki ndeese ekyo mbadde ninakyo njagala okutwa. Messiah. Jangu Tuwanvu yavuddeko talina network. Jangu. Okay. Kakati nze ebibuuzo byange biri bwe biti. Messiah. Bibuuza nze oba bibuuza Messiah? Nze bigenda eri Messiah. Messiah akoze statements eziri contradicting. John Kawe muting. Messiah wazengo obuuze ku nsonga za Babi okuba signatory ku kibiina. Waliwo omwami akubuuzizaawo naye nakudise mu comment naye lwakuba ndowooza comment yange tewagirabye. Naye nkubuuza naye ngamba who alleged has to prove. Twagala evidence eraga documentation yonna ng'eriko omukono gwa Babi nga ya kibiina kya NUP anywhere ogituleetere opruvinge ove ku propaganda ekyo kimu. Ekyokubiri gwe kennyini walese example ya Nakangubi full figure mu issues za sister wa Babi Brenda. Kambuzaamu gy'okizaamu oludda nti ng'okyeyolekeza nepotism oba tribalism oba something like nepotism. Kati ng'otegeeza nti kyali kikyamu okuwa obw'oluganda wa Babi ekifo ekisava mu ofiisi ya LOP.
then ate you the same person eyagambye eyalese full figure example ya full figure nolete ekintu nokola comment egamba nti full figure omwana omuganda osegeera omwana omuganda ne mutamuwa kifo osegeera kati awo wekenyine ne wekuba je ngo eri ngotegeza nti Bobi Wine bakola ensobi ne baleta Babi olwa nepotism ne baleta muganda wa Babi olwa nepotism kati ategwe kenyini no letate example ya fuliga no jolekezake kuba fuliga weke nyini nokola comment yeyo kakati tola bantu no bawe contradicting ze then ekisembayo ku nsonga ya Kibalama na nsonga ya Kibalama yali na nyini w'ekibiina kya NUP weke nyini wasose no gamba mbu ekibiina twagula kigule itegeera njagala nkubuuze omanyi sente we era ne proof ogirina eriko signatures ezo nga transaction ye taking a place bakiguza Bobi Wine olina proof yonna ne sente mekase bakiguza ne deal jesali waje batula obikuwe then ate nawe kenyini at the same time ate kati we ogezezako kwewakana ngoga olaga ebina bakibawa buwi omusajja yenyini yavayo n'ayogera nti ekibiina mwaka ne videos gyeziri nga bamukunya mu kooti bwe bamutwala ne bamutokyalinga okitegeera so naye njagala gwe akakasa nti ekibiina batunda kitunde yakituguza tubuulire sente mmeka otulage ne evidence ya signatures za signingibwa ne waje batuula na when it was yebye byange kakati mbadde nsaba nkuddemu bwendi simanyi level ya education oba wakoma mu kibiina kisinaki tulina eza transaction uliriza mutaata tulina forms wanuka founder wa DP bamawo bakyagiwa ssente olw'okuba ye founder ekyo tujja kigendamu kati kyetwagala tukkirize kale bayinza okuba bagiwaayo nga omusingo out of respect and legacy kuba aba yatandika ekintu ate nga ne NUP ku Kibalama ekikola bulungi ne bwe mwalaba we yalwala nga bamutaddeko obusajja bamututte bombo we twabeera mu COVID era President Kyagulanyi ne yebba bwebbyo ogenda omulaba ne bassenyonyi bamulabirira kyekyo kyokka kye balina omukolera kati twamuwa ekifo mu NUP atula ku Elders Committee Council naye kyolina okukkiriza Edmisaya Kibalama bino byonna byolaba na bino byabadde mu kooti bambi muwambe nga ffenna bannayuganda bwe tuli mu buwambe nti state kati ye engeri gyekolamu emirimu amawulire ge Uganda Edmisaya gw'oli journalist omanyi amawulire bwe gatambula kati ye Uganda channels zonna ze tulina NBS zitambulira kuki kati ebintu ebimu Ivan abuuziza ebibuuzo nyensuubira ebibuuzo ebimu nange sijja bibuuza kucha sister wa Babi kyoyogeddeko ne full figures kyesaawulidde bulungi tukimanyi bulungi nti full figure yali mu people power ne babajja ebiseera ebyo bagenze eggulu mu bululu bw'abagirudi president ebiseera ebyo NUP yali tennafuna bifo ebyo bya lead of opposition gwe kyogamba lwaki sister wa Babi akolayo ekifo kya lead of opposition tukifunye tumaze kubbibwa kalulu ne batussa mu opposition kati simanyi Edmisaya mu structures za NUP full figure twali muwadde ekifo kati nga yagenda ddamu NRM oba wali oyagala luli nga tukyali mu people power ddala gwolaba full figure yali agwana kifo ki mu structures za people power nga bwe twalonda ba coordinator ba Zedriga ne tuleeta bassenyonyi nga beeboogezi Lubongo yanajjanga secretary general Waiswa Mufumbira ne tubassa ku board eyo mu Western ne tufunayo omwami Bright oba yali ani yafa mu accident naye yamala n'atulyamu olukwe kati mu biseera ebyo Edmisaya tufumitirize full figure nga tannaliya
twali tuyinza muwa kifo ki mu people power ne bo wali badde gwe twali muwadde ky'abavumi nti yakulira abavumi twali tumuwa kifo ki Jonike kankuyambe webale nnyo ssebo kankuyambe akati ebibiina by'obufuzi nabagambye mu ntandika gye natandisemu nti twesigame nnyo ku tteeka kubanga ebibiina by'obufuzi byonna ebiri gazetted by the Electoral Commission byonna byasinzira ku tteeka eryakolebwa. Jonike kyabadde annyonnyola nti 25 political multi-party dispensation we yatandikira eyaleeta embeera okuva mu movement system n'akalulu ka referendum akaaliwo ebyo Jonike byabadde annyonnyola ne tutandika ebibiina by'obufuzi straight away nga ngenze na ku kibiina kya National Unity Platform fena tumanyi nti kyaliwo kiriza obagaana before nga National Unity Platform tennaba kujja ebibiina bingi nnyo byaliwo waliwo n'ebibiina ebyagezaako okupasuwinga embeera eno eya people power okwegatta. Of course people power baali bamaze ogiregistaringa Balamu bye yakolako nga tekikyasoboka kujjira mu mbeera efaanaganako bwetyo nga ekiriwo kyali kyakufuna kibiina. Kakati mu kufuna ekibiina olwedde ekibiina kyaliwo leero ebibiina bingi nnyo n'ekibiina kye balowoozaako ennyomediza edi oba bino ebintu obimanyi kyali kibiina kya bidandisali. Waliwo ensonga ku lwaki ekibiina kya bidandisali tekyakkirizibwa. Ekibiina ekyali kirina embeera yali esobola okuyingiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'abeera president. Ekibiina kya Kibalama kyekyali ekimu ku byo because format yaakyo okufuuka member you apply then bali ne bakukkiriza n'oyingira. Womala okuyingira changes zisobola okukolebwa kubanga fena tukkiriza nti no procedures z'okukola ekibiina okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi zaali mpanvu nga tezisoboka kaseera ako kubanga akalulu kaali kamaze okujja. Abatunulya procedures mukulu Mugisha Muntu ze yayitamu okuregistaringa ekibiina kya Alliance for National Transformation zaali mulimu okuŋŋaanya emikono ku buli kyalo abantu ne bakonsentinga nti ozze gye tuli era otwebuuzizzaako tugenda kuwa emikono gyaffe okugenda okutandikawo ekibiina. Process eyo yali mpanvu nnyo. Bobi Wine yalina kibiina nti etteeka lirinamu kye bayita alliance okwegatta kw'ebibiina ne bikkiriziganya naye nga tewali kibiina kivuddewo. Etteeka lirimu akawaayiro akalala akagamba nti waliwo kye bayita maaja Bedi Bwanika yennyini ono mu Galatiya naye yatujja yatuperereza tugende mu kike era Secretary General yabyogeddeko John nga yeebaza Katonda nti I wish singa baali bagenze mu kyo singa entale eziri wano kati. So Eddie ebibiina bino biina amateeka agabifuga okubeerawo. Singa tebibadde tebiina mateeka asinga Secretariat ya National Unity Platform teri Electoral Commission kugezaako kulaba nga bagazetinga constitution eyo eri amended. Ate eno y'emboozi parliament yaffe out of objectivity eno emboozi ya ssente yonna it's just propaganda tali legally binding bye bino kwegamba era tusomesa abaana e Uganda bannange abazadde musomesa abaana ko bw'otunulira amateeka galikkiriya waliwo ebintu nga ne bwe tunaakola propaganda tutya nga really odda mu kisenge n'ogamba ddala bw'oba obugumiziddwako ng'ebimu tebisoboka. Gena maaso parliament. So Kibalama we baamalaawo awe yayagalira okwekyusaawo bamubuuza oba oli awo kubanga tebaabitegeera bonna tebaategeera ekibiina kino Bobi Wine yakiyingira atya ng'ate balaba tebakyasobola kukulwana natteeka amaze okuyingira ate kati yepate president. Ate mateeka parliament kyenzijukiza abantu era bwe twagenda mu kooti ebyaliwo abafollowinga court proceedings nga bikyaliyo ne ku Facebook ku zi live bw'ogendayo bifa akalulu byonna baabibuuza n'akalango kaali mu mawulire nga kalaga delegates conference eyayitibwa obuyinza bukyusibwe era ne video gyeringa president Kyagulanyi alayira ekituufu obuyinza bukyusibwe kubanga ekibiina kyalina bammemba baakyo already abaali basobola okukyusa obuyinza obwo nga ne bawa Kyagulanyi era n'alayira Wakiso
Parliament yaffe njagala n'abantu bamanye Kibalama gets a salary. So sagala muntu akeere alimbe Uganda, Kibalama bamu sidelining. Kibalama yafuuka just frustrated. Number one, nga woyogedde edimiza yagwe kennyini nti watundako emmotoka nga gwe togitegedde bunene bwayo wewamala omusajja wewamusanga nayo ng'agifudde emmotoka ng'ate owulira ogyagala back. Kiringa w'okwata omukazi n'omuwasa n'omujolonga omuntu n'amulonda n'amutwala n'amufuula omukyala. That is exactly what Kibalama is. Ka sense of jealous Museveni amukozesa because they know amaanyi ga Kyagulanyi and what Kyagulanyi has put on the table. Let's be fair, bannange. What is the No, security Patricia, of Kyagulanyi? Patricia, Every now and problem again. y'omwami. Patricia, problem y'omwami oyo weeri. Problem y'omwami oyo weeri. Ekibiina ekimala ofuna ababaka, definitely by law, ekibiina kifuna ssente okuva mu gavumenti okusinziira ku tteeka nga bwe liri. Because mu tteeka mulimu kye bayita okay, wenna akijjukira. Numerical strength. No, because bakiforminga olaba iPod mu constitution mweri. Bano balukwaga abagenda e Ghana okubenchmarkinga democracy yali e Ghana ne baleeta issue ya iPod. Already mu constitution kyalimu nti waliwo platform egatta ebibiina ebyo. Wemala okubigatta binaafunanga finances okuva mu government okusinziira ku namba y'ababaka ekola ki? Ku namba y'ababaka erimu. Definitely, for the first time, national platform yagenda nefuna ababaka 57. Definitely, yali erina okuba ng'efuna ssente. Kwezo ssente zennyini Eddie, Patricia zagambyeko. Kwe kuva ssente zisasula bammemba n'ezitambuza emirimu gy'ekibiina. Era ssente zino by law Parliament ekyo nakyo njagala since tuli wano nga twogera ku nsonga zino nakyo mukitangaaza abantu ssente za iPod teziva mu gavumenti ya Museveni. Abantu bategeere what is iPod. What does it mean? I think Patricia waliwo ekintu ekirala conflict eriwo ku parliament kyayogedde twawule iPod yeri Museveni gye yagiranga mu bisapatu nga atudde akakasente nga kiba kibaasa nyezi n'ez'ebibiina ebirina ababaka ziri mu mateeka naye ng'ekyo bakissaawo ku limitinga finances ku monitoringa bibiina in terms of finances because once bw'ofuna ababaka then olina cap in terms of fundraising. Bakiyita kiri mu article 71 section kawairo bakiyita consultative forum or consultative forum kiri mu constitution leera mu wansi w'etteeka eryo lya multi-party political party act eya 2005. Consultative forum yegattire wamu ebibiina byonna. Ebibiina bino nga birina okufuna ssente okuva mu gavumenti. Era weeziri ng'ovudde ku iPod kuba iPod ziva straight. Parliament teziva mu gavumenti ya that money No, Patricia, I think kyemutakwataganye na parliament eza iPod ndala zondala NUP yazigaana era iPod yavaawo. iPod bagigoba kati. iPod yali idea y'abasajja ba Netherland. Engeri gye basomesaamu amawanga amalala okubeera ne democracy. Wano mu Africa yasookera Ghana. Balukwago abo, Elias Lukwago, I think it was 8th Parliament. We bagendere Ghana okubenchmarkinga enkola eno ne bagireeta. We bagireeta Ghana okugitongoza efuna obuyambi okuva Netherland. Lera na wano obuyambi bwajja okugezaako okulaba nti batumbula embeera ya democracy mu byobufuzi bya Africa.
naye nga zino eno section gye twogerako eya consultative forum bagiteekawo mu 2025. Why? Mwami Museveni ekigendererwa kye kyali bwe kiti teyayinanga ssente zigenda mu bululu nga ayagala kuteekawo ekkubo erinabbanga ssente okuva mu gavumenti zifinansinga ebibiina by'obufuzi, because etteeka terirambika bulungi bibiina ngeri gye birina kufunamu finances, wabula kye birambika obulungi nti ekibiina tekirina kufuna external money. Okugeza nti ekibiina tekijja yambibwangako mawanga g'ebweru kufuna ssente, nedda. Ate ekibiina leera etteeka eryo terirambika nti ekibiina kinaafunanga bwe kiti ssente, tebirimu mu tteeka. Ekirimu mu tteeka yeno consultative forum nti ssente zino zinaavanga mu gavumenti okusinziira ku babaka boolina. Leera n'ekibiina kya Jema ekirina omubaka omu mu 11th parliament kifuna millions akifuna 63 millions, I think, for one, over 63, yeah, just one member of parliament, because it's based on the numbers. Yes, just one member of parliament kifuna million nkaga mu 3 naye nga zivudde ku ssente za mulu wa musolo. Abamu kye tugamba nti okay, ssente ezo zicompromisinze ebibiina bino, zicompromisinze abantu abali mu bibiina nga n'ekyenale mu kwekiri. Kuba Mwami Museveni yayagalanga ssente kugaziya beesi y'ababaka kufuna ssente zino kubanga Mwami Museveni afuna kumpi bilioni 6 okusinziira ku babaka balina mu parliament. He gets 7 point something billions. No jano laba national platform okuddako ngefuna bilioni 3. Bilioni 3 we bazimba wane ekitebe. Secretary General Lubongo yanategeeza nti okay, ssente ezatuweebwa omwaka guno okusinziira akuteeka nga biri ze zituyambyeko okuzimba ekitebe. Because at the end of the day Electoral Commission by law esindika auditor najja na auditing ssente ezo engeri gy'ozikozesezaamu ng'ekibiina. Kati parliament nga tonnagenda wala FDC zebadde efuna okumala emyaka gyonna ezaazo zikola ki? Kuba NUK erina ba political prisoners buli kaseera makooti ku makooti kuwamba bantu eza FDC ezo. abantu ngaffe ba parliament yaffe tuvaayo nnyo ne tukondeminga. Nyinyi efune nyingi ng'erina ba minister yezaayo NRM zikola kiddala. Nati zezaawula yawulamu. So tovola abantu ngaffe ba parliament tuvaayo ne tugamba ssente zino tetuzeetaaga mu bibiina byabufuzi kubanga zoonoonye ebibiina by'obufuzi. Eza NRM Tango Doi be bazirya bassenninde kyovola banabo bavuge ya mpenkoni. Genda mu maaso. So nga maliriza Eddie, ekibiina kino tebaakigula ssente, nedda. Waliwo enteeseganya wakyogedde mutual understanding, ekituufu yaliwo bakkiriziganya olw'okuba nti abasajja bano baali batebolinze eri Kibalama biki byayinza okufunamu ekibiina okugenda mu maaso. Oba oli awo n'enteeseganya okukyusiza ddala ekibiina kino nga zikyagenda mu maaso. Kyensuubira nti enteeseganya ezo zikyaliwo. Mr. Parliament, tosobola nze kummatiza nti n'ekibiina tebaakitunda. Wabula statement ya Patricia ennyingidde nnyo olwaleero mu discussion eno. Bw'agambye nti bwe baatuula ne bateesa ne Kibalama ne bafuna enzikiriziganya n'ateekebwa ku musaala. Kaakati kiba kitegeeza nti Kibalama yakwata ekibiina kino n'akiwaayo nga bamusuubiza okufunamu ki? Essaawa zino ssente zaafunamu buli mwezi. Eddie Mizaya question kale wabuuziza parliament ffe. Parliament alina okutangaza nga nange nkimanyi tekiriiyo ekibiina ky'ebyobufuzi kibaako obwannannyini. Kuba essaawa eno singa biriko ebyobwannannyini singa Mao yagobwa dda mu DP nga Ben Kiwanuka family yakizzaayo dda. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekiba na bwannannyini. Eddie Mizaya ekyo njagala nkusomese. Parliament genda mu maaso tekibaako bwannannyini. Abeera president ne secretary general essaawa eyo yabeera kamala byonna. It's an institution. Singa Kyagulanyi
Akaenda kumacha n'ava ku bwa National Unity Platform ne baleeta President General omulala. Rights zonna eziri mu Kyagulanyi ziba zirina omuggyibwako era ne baddamu ne bakola Memorandum of Association ne bamuggyako ezo rights oyo Era abaddewo Kyagulanyi n'ava ku bwa president wa NUP aba yes takyalina role. It's not a baba personal property, Eddie okubikyusa Messiah. okitegeera yes it is It's not an a personal institution. property era kati ng'omuntu takyali muzeyi kibiramu President bateeka General waki ku musaala. Ali ku Ekyo Elders Council tumuyamba nga founder. kubanga bakugambye nti ali mu Elders Council ate n'ekitiibwa. Wano waliwo abuuzizza wano waliwo abuuzizza ye Nubian mmanyi nti afuna omusaala. Wano waliwo abuuzizza nti Ye minister wa culture. Nubian ye minister wa culture mu NUP. nti ate ekibiina kya Baby Lwanika Nati ekyo kye kya briefcase, ekikye kya briefcase kikye kiri mu nsawo ye wakaawe. wabawulidde bagambye bagenda kulangirira ekiddako era bwe banaalangirira nti bo basazeewo bafudde no, I think Johnny K tewalivudde ku nsonga yo. Ogamba nti ekibiina is an institution. Ekibiina is an institution naye bali babuuze ekya Bedi Bwanika obuzibu nti Abedi Bwanika tetumanyi ani secretary general, tetumanyi neeke ye ani agituulako, kati ye simanyi. Naye nga political party is an institution. Timugisha muntu bw'avaawo eba efuze abaafuzewo. Gyebaleko. naye gyebaleko. Kale kakati nze kye njagala okubategeeza. Bino ebintu by'okuteeka mu container y'okudiscussinga simanyi pate amateeka agafuga pate ffe tetuli mu nuupu lwa bipatepate byammwe ebyo era Kyagulanyi n'ageza n'ava mu nuupu ssaawa zino simanyi alina gy'alaze eyo nuupu yonna eggwa wansi kale twagala mutwe mateeka bwe simanyi Kyagulanyi abeereko n'etteeka lyagondera munene nnyo okusinga ekibiina ekyo waagendera we tugendera kati temutuza mu ebyo ebintu byammwe by'ogamba simanyi tutegera amateeka simanyi Kyagulanyi agondera amateeka tewali mateeka galina kugondera awo kubanga munene okusinga n'ekibiina ekyo. Mr. Piripiri ani ayogedde ku kigambo nti no Bobi Wine agondera amateeka? Anti mulingo omwagala omuteeka mu system zammwe zino ez'ebiteeka simanyi Abedi Bwanika byayogera bino ebyekisiru ffe tetuli wa ku byamateeka byammwe ebyo. Mr. Piripiri naye oyinza obutafuna nnyo maanyi ge naddala mu byobufuzi bye tulimu nga atagendedde mu kibiina. Nze mbadde njagala Piripiri asooka atunnyonnyole nti ku ffenna wano ani yayogedde statement gy'ali mu kuliakitingako. Eddie Semogere wuuyo muwe mukisa naye ayogere. Basajja bemanyi abamanyi ku bintu. Simogerere. Tata. Muganda wange yogera ono Piripiri mukoowu. Ensooka okwebaza n'okulamusaako munnasingo munnange nti oliyo otya. Kansubira oli bulungi. Ssebo ndi wano okuliraana ekisaawe ky'essaza. Oli wali kuwaffe ku Ggombolo ku ssaza. Kansubire nti muli bulungi muganda wa Parliament n'abatuwuliriza. Nkakasa nti tuli wano kubeerako asinga kwogera naye tuli wano ku lw'ensonga nti waliwo eyeetaaga okumanya neyeetaaga okumanyisibwa. Muganda wange Madam Patricia Kinumye nti avuddeko, muganda wa John K avuddeko, naye kansubire nti eriyo abalina ebirowoozo bye bimu nabo. Ekisooka mukulu Eddie, tosobola kuwangula musango gwonna nti nze nannyini kibiina. Ekyo tekisoboka. Ekyokubiri, tosobola kuwangula musango gwonna ng'ogambye nti Kibalama afuna omusaala. Tewali. Tosobola kuwangula musango gwonna ng'ogambye nti Kibalama afuna omusaala mu NUP. Lwaki?
Yeah, lwaki? Ekibiina ky'ebyobufuzi kikola returns mu electoral commission. Naye tekisobola kugamba nti NUP oba president Kyagulanyi twamuwa ssente bweziti. Ssente ezo ziweebwa office y'obwa president, teziweebwa muntu. Yeah, true. Ssente ziweebwa office ya mobilization. Ssente ziweebwa office ya secretary general. Ssente ziweebwa ebibiina by'obufuzi zibiweebwa on one purpose. Okubuildinga structures zaabwe n'okwongezaayo emirimu gya democracy nga bayita mu structures. Netogera mu structures si musaala muba mulina kufacilitatinga mirimu. Kakati kambuuze mulinda kutugende mpola simwogere. Onina mpulira ndi mukuyiga. I know very important. Office nga eya Eddie Mutwe kati yese kugamba ilaete bamusasula musaala. Ekyo gwakyogera osobola okukyogera nga bw'okyogera naye tosobola kukola returns mu electoral commission nti Eddie Mutwe twamuwa ssente bweziti ng'omusaala gwe. No, Eddie Mutwe bibye biri personal. Ekyo kiri against the law. Yeah. Kyova olaba nti ekitegeeza mu kibiina kyonna ekiri fully registered by electoral commission. Eriyo omuntu n'okukkirizibwa okusasulwa musaala. Eddie Messiah. Messiah, ompulira banaye bampulira abantu. Mpulira bulungi. Okay, so listen. Before Bobi Wine chose to enter politics, Eddie Mutwe was already his first-hand man. And he wouldn't change just because I ingide politics. Oli yali amusasula already. Kelea, Lopez, I think Semogere had a very sensitive issue. Kokomulekaji constructing aji Mario. Okay. Tata nawandiise message nenga nti olutalo luli wakati wa NUP ne Kibalama teruli against ani nannyini kibiina ani atali nannyini kyo. Olutalo luli wakati wa Kibalama ne NUP teruli ku ani ali nannyini kibiina ani atali nannyini kyo. Kubanga mu electoral commission tosobola kugamba nti nze nannyini kibiina teri alina ownership ku kibiina. Wabula olutalo luli ku structured duties nti ani alina okukola ki naawe olina kukola ki mu position mwoli. Bakimalama bagamba within the constitution Bobi Wine was given a presidential candidature, not the president of the party. Mu constitution y'ekibiina NUP oba electoral commission gyerina tebalina ani president wa kibiina wabula balina chairman wa kibiina. So Bobi Wine yaliwo nga flaga bearer w'ekibiina going into election 2021. Ekitegeeza title boje baita president erina kubeera chairman. Erina kubeera chairman, exactly. Not the president. Kati ye contention eri awo. Nga bwekyali kwamuli ati ne Besigye way back nti oli yali president ono najja kubwa flag bearer. Exactly. Fengaba followers, if we choose to call him our president, who are you to say no? No, okukyuzinga kirala. Nsobola okulonda Mizaya ne muyita taata naye it does not mean nti ye kitange. Ate wano twogera ku mateeka Lopez. Wano twogera ku mateeka. Yes, sir. Nze soogera ku insinuations oba affiliations nti nina omuntu gwe ninako crudge oba gwe ninako bukyayi. But amateeka ge twogerako within the law, how does it work? Kuba nakireese okugamba Madam Patricia nti Kibalama bamuwa omusaala. Ekyo tosobola kukigumizaako era bw'oba ogumuwa Kibalama naye kennyini asobola okugutwala ng'akimanyi nti akubba. Kuba ssente z'omuwa tosobola kuzikolako accountability.
tosobola naye zikolera nga accountability saate ne kibalama Mr. Semogerere basobola okukozesa amateeka okuba nti takyasobola kufuna sente ezo zaafuna tudde singa bamujja mu structure center. Mbadde bakubuuzaako ekibuuzo. Am I allowed, please? Ask Claire. Mr. Semogerere, mbadde njagala kubuuza. Do you think what Wanika did on the funeral of Mr. Pascal, do you think that was right? And is that befitting of a leader? Is that befitting? Mr. Semogerere, that question goes to you. I think it is a different topic. It is off topic. It is no simanyi bobo gwomulamwa goyagala twogereko naye it is off topic. No, byetwogerako byonna bye bimu. Nina ekibuuzo eri Semogerere. Semogerere. Wanjisebo. Omukyala mudde mwayige. Njigiriza munnange oluusi tuyiga. Ensonga ya mukulu yani Abedi Bwanika ku bya happenings e Masaka. Eyo nsonga ya morality. Immorality. Yes, immorality. Yeah. Okuba n'empisa n'obutaba na mpisa. Ekyo tewali wantu wonna mu mpisa we tusobola kukiwagirira. So kyali kikyamu. Ate tekirabise leero wabula gwe guzo okujja ku mountinga. Gwe guzo oguzze gukola ki? Guli nnyo obulinnya. Nga bwe twogera ku morals bye bimu ku bye tulina okulwanyisa ennyo. Yeah. Okumanya what to say when and where. And where, yeah. Yes. Kansubire nkuze mama. Neyanziza se. Egekedde. Era international offices eziri under UN bonna babadde bafokasinze ku ki? Era ye ogwe musango okubadde kugenda okuwa omukazi ono credit kuba gwe gusinga obunene gwabadde agenda okutuulamu. Maso. Kati Bobi Wine najja n'amuwanula eri n'amutuuza mu ttosi. Omukazi ng'alina okusunguwala. Asunguwadde. Bobi Wine yayisizza nnyo bubi nnyo omukyalo oyo muka statement yako kwe yakoze. Anti tolaba kati mbadde nkugamba nti omuntu anyiiga. Yes, there are human rights. Naye okimanyi bulungi nti wano tuyina mu constitution zaffe rights zaffe naye nga n'ogenda ogikola nga government yonnyini abasirikale bakujjawo. Naye ng'okimanyi nti mu constitution mweri freedom of speech. Peter, njagala okkiriza kiri ekintu kimu. Office eyo gye bagenzeemu eri mu government eri mu Uganda. Eri mu Uganda, ya. Yes. Mu territory za Uganda. Naye ate Uganda si yegifuga. Kituufu. Eddie. Otegeka bulungi. Era abakozi bonna abakola mu office eyo basasulwa UN. Eddie, linda kwa. Eddie, a leader. If you are a leader ng'okulire ekibondo. Ekibondo, I mean in Runyankore, a group. Ng'okulira group, yeah? Kojo mugezi kulamusiza. Oyina okubeera ng'oyina certain manners. Oyina okuba ng'oyina certain structures ezikuleadinga gwe ng'omuntu omukulu. Bobi Wine Bwanika bwe yamuvumye, Bobi Wine yayimiridde yayogedde ki? Yagambye musonyiwe muganda wange. Yagambye muganda wange ono alabika alina obusungu naye mbadde mbasaba mu musonyiwe. That is a leader. Omuntu ng'omuvumye n'omutyoboola naye n'akugamba bannange mbegayidde mu musonyiwe. Otegeeza ki Claire? Kyentegeeza is that Bobi Wine, he leads by example. He leads by example. Okitegeera? Omuvuma n'akugamba nkusonyiwe muganda wange. Omukola ki n'akugamba nkusonyiwe muganda wange. Koja. Ekibeko kyentangaza katono nga Koja tannajja. Claire atali tukola mwefu lwaki mujje. Peter katono.
Peter amanyi bagenda ne bakotinga amateeka ne balowooza nti buli awuliriza abeera tagamanyi. Edi nzikiriza nsooke nnimbulule bwana Ssemogereko yatandikidde. Constitution gye twateeka mu Electoral Commission enkadde ey'ekibiina ekya National Reconciliation and Development Party. Ezimu ku articles ezisookera ddala, article esooka eyogera ku kibiina, ey'okubiri eyogera ku slogani, ey'okusatu eyogera ku party flag, ey'okuna eyogera ku symbol, ey'okutaano eyogera ku the president, ey'omukaaga eyogera ku the vice president. Bano abantu baconfusing ebibiri. Adduka wano n'adduka mu committee. Executive committee eriko chairman ne vice chairman. Kati ayagala gye wano akulage nti ekibiina tekiina president na vice president, kiina chairman na vice chairman. Executive committee facts. Ssemogerere ne bwabeera ng'abadde atulimba. Ngeri gy'alambiseemu ematiza olw'ensonga nawe kennyini oze n'okikkaatiriza nti constitution enkadde oba constitution eyaweebwayo mu electoral commission yenkadde. Kituufu yenkadde gye twawaayo twabadde tujja amendinga. Mutuufu naye wabadde alimbira nti tetulina ekibiina kya National Unity Platform nti tekiina president nti wo balina chairman ate nga tulina president mu article ey'okutaano mu constitution yaffe eya National Unity Platform. Tulinawo vice president yabadde akulaga chairman atuula ku executive commission. Njagala omanye ekintu kimu nti abayuweni NUP ng'ekulembeddwa mu national umitaani Secretary General David Lewis bakutte constitution eri amended ne bagitwala mu Electoral Commission egigazetinge era ne babasaba replacing enkadde. Yes, ne bagaana baaganyirwa nsonga Kibalama ne banne okuyita mu kagulupu kaabwe akakadde baatwalayo complain nga bakyalenjinga ekyokutwalayo constitution empya kye kyagiganyisiza era bano senga tebateekayo complain eyo senga bagigazetinze kitegere mu kooti ndinako nina kyentegedde ate kati fact kitegeeza mwami Kibalama ne banne oba ekibiina kya NUP essaawa zino kye tulina kitambulira ku constitution enkadde. Yes, yebadde ekyaliwo whereby balina okukwata obulungi abasajja abo. Ensonga y'abasajja abo ediyo teyeeraliikiriza lwa nsonga bw'ogoberera engeri gye babadde baoperatingamu nga natutte complainant omukulu Kibalama yavaayo n'ayogera kaati nti bannanga abasajja bankozesa bampamba byenjogera si byange kiri kuli kodi ediyo kimanyi nti omuntu bw'okeera enkya n'olimbako ebyo bisitole tubiveemu olw'ensonga emu. Batasobola okukeera ku makya ne bagamba nti omusajja twamukebedde nga mulalu. Ebyo tetukyesibaako nnyo. Kale nange sigenda kyesibaako lwansonga lwaki sikyesibaako ekibiina kya National Platform okusinziira ku setting y'ebyobufuzi bye Uganda ebiseera ebisinga ng'olese DP akulembera ekibiina abeera w'amaanyi okusinga ekibiina. Naye Ssemogerere kyatukoze bubi nnyo nti yadduse. Nabadde njagala atunnyonnyole nsoose kiwulira ku Ssemogerere lwaki tebaakozesa kibiina kimanyi bakitani DPPP ekyamuzeeyi Biganda Ssali era lwaki baalondawo kibiina kya Kibalama lwakuba yagenze tannyonnyolodde nabadde Edi kankubuuze bw'ogenda mu stowa y'engoye nga waliwo Gucci ne Louis Vuitton n'ogula olugoye mu Gucci nsobola okukeera ku makya n'enkuvunaana lwaki tewaguze mu simanya Louis Vuitton. Pozi nga mbadde ambasada wamwe. Kakati awo wenjagala okole ki? Edi ebintu bya politics e Uganda njagala ubitegeere biri very biased because kitandikira waggulu nga biased ekigambo kyakugambye nti bw'oconsideringa audio Kibalamaze yakola oba video Kibalamaze yakola previous mukoti kati bw'ojja awe Sweden obanze Ireland wendi n'oloopa omusango
bakola cross check omwebabegeyo ne babesingira gundi ku history ya ku history Director of Public Prosecution yoyo golaba addayo n'akola cross check wayogera otya wakola otya oba okitegeera kakati bw'obeera mu gundi kubanga naawe wano ensobi njirabye ogikoze era yendeese wano okwadressinga oyina ensobi gy'osiiba okola Eddie Mezaya oli musajja oli prominent owulidde omukyala abadde Patricia avuddeyo n'akuwa credit Eddie manya nti obeera Sweden togamba nti bwe bagamba Sweden bwe bagamba Scandinavia ate tobeera Denmark ate obeera ludda wa Sweden manya nti oli public figure lekeraawo okweyogeza ebintu ebitali inconsistent bw'ovaayo n'ogamba nti Lumbuye yeewamba nze mbadde nkuwa omutwalo gwa euro ondeetere proof wano nti Lumbuye yeewamba omutwalo gwa euro Dini Lubo wa Sava ya kugamba nti Lumbuye ali gulu ayogera nani Simanyi ne Salimu Sale olwokuba wa mu meeting nga toyagala kumwasanguza ani deputy minister wa foreign affairs oli omusajja naye nakugamba nti Lumbuye ajja kakati bannange njagala bagamba bwe tubanga tuwogera ebintu ku internet kuno to making sure Lumbuye bw'oleeta engeri gye weewamba munze nkuwa omutwalo gwa euro leka kutandika kutunula wansi leka kutandika kutunula waggulu njagala oveeyo ogambe nti Lumbuye yeewamba bwati ne bwati ani yamuwamba anti gwe njagala ombuulire gwe kubanga nze ŋŋendera ku kye yaliko anti kati kojja kati bojja mu bantu batya nga bali wano baagala okuyiga bayigirize anti kati ŋŋendera kubanga nze mmanyi ekurayi gye twakola era kyova olaba ne Patricia akugambye national outcry kojja ani yawamba Lumbuye nze ngamba yeewamba gwe tubuulira ani yamuwamba anti gwe ntandikira ku gwe mbuulire yeewamba atya anti nze ngamba nti yeetwala mu Self Exile atya tunyonnyole nedda kojja sooka otubuulire gwe agamba totambulira mu mikululo gyange gwe sitandika ne statement yo anti ndaba gwe otulimba leka kubeera nga Abedi Bwanika kubanga yabadde kuziika ate n'aleeta ensonga za muwala we leka kubeera nga Abedi Bwanika nedda kojja bwe tugenda ku statement eyo wadde oli wa NUP tukkiriza kojja tokola nsobi nze siri wa NUP njikiririzaamu naye siina kaadi yaayo naye kojja kojja nze naawe tukkiriziganye waliwo ebigambo ebitasaana kwogerebwa mu public omusajja bw'ovaayo n'ogamba nti omusajja omukulu memba palamenti yeebaka ku mwana we ne maama we kojja mutuufu nkuwulira amazima oyo omusajja Bwanika alina very patient nnyo yabadde asobola okukwata gundi oyo gundi ani ani yakimugamba lwaki kikulumiriza ekintu kyotakoze gwe wali owuliddeko nga Lumbuye akugamba Mezaya yaŋŋamba mbu neewamba wulirizaamu kojja tuve mu byaki nze ndi wano siri munene nga Dr. Bwanika omusajja omufumbira n'amala akyogera ku nze ne bwe musanga mu paaka ng'ali masuuti atya wakiri banzitirawo kati tolaba ate bwe bati abantu abategeera si bwe bakola kojja omuntu ayogerera ekibiina ekiramba tosobola genda ku rediyo n'ogamba memba palamenti nti yeebaka ku mwana we ne maama we yakyogerawa yali ku CBS amini gundi kino kiradiyo ky'abasiraamu kino paalo yogera tobitegeera wamabuuza kojja njagala twogere mazima embwa tugiyita embwa mwami Bwanika yakoze bubi yayisiza mu Bobi Wine olugaayu ffenna twavule ne tukikonda eminga
ne waiswa mufumbira ayogera nnyo ebyekisiru kojja njagala oyogere mazima olaba segirinya situation gyalimu eyo emmese yavaayo negamba omusajja si mulwadde kati olaba naawe byoyogera ate tekyogera mu publiki bino byenkugambye agwe ogenda kudda ku bintu ebyo bagattagatta ku intaneti kuno taata wange namu kojja okimanyi siri mu ssiru omusajja yagamba segirinya si mulwadde ekizibu kyolina kino nze nkikugambye nga munnange gwe tuludde ku intaneti tuludde ku intaneti kuno ebbanga ddene naye kyenjagala okugamba lekeraawo okugamba edito onsinga olowooza onsinga propaganda mbuuziza bintu kimu kojja esimu egwa naawe mbuuziza kintu kimu kojja kale kojja njigiriza lindako mavropu lindamu kati ninyo omuganda wange mala okuba mumaze ebbanga nga muvuga story yammwe nti Bobi Wine asupporting ebisiyaga nze siriimu Edi takyogerangako awo Edi Mezaya muyimiririrawo abadde waneno n'abantu bangi nesimu yangako nga kikotinga nti bannaekyo nkiwakanya biki musajja gwe kati kitegeeza wamakojja tugende mu maaso tomujjaako Edi kino kyenjagala okugamba bw'oba eno intaneti y'ennaku zino va ku biri bye twalingamu ebyedda naye midiya y'ennaku zino olina okubeera tolerant oyagala kubeera nga buno bupeegi nsereko kwabeera nsereka abeera kapeegi ng'ataddeko bamoderata be the likes of buno bugundi mindimizi nga buli bwe mulaba omuntu akola ki balina okukyalenjinga nedda kojja omuntu bw'avaayo n'agamba nti Bobi Wine tugamba nti musiyazi alinga ali mu kupromotinga ekigambo ekyo nti Bobi Wine bakimusiige gwe ekyo waliwo ekintu kyoyogera nga si kya bugwenjufu okitegeera mwe mukeera ku makya abantu ne bagamba wano Bobi Wine akolera Museveni ekyo ekibiina kya Nuupu kya Museveni nakyo kya kisiru nayogera statement yabeera mujega anti kati kyenjagala okugamba Edi tubeere tolerant bwe tubeera ku media kuno abantu balina otuchallenginga era nze kyova olaba nze nesika ne Patricia oyo omulaba Patricia twesika ne twetwalawa ne twetwalawa at the end of the day betusisinkana nga tubonga that is how community works nze siringa nsereko buli lwajja Bungereza yeekweka nsereko njagala atumitingemu then tumuchunye nga bwe tuchunya bannaabwe nsereko lekeraawo nsereko badde ne good political career nsereko kimanyi mukwano gwe era ne ku page zo kunajjako okitegeera ne bannange kati omusajja mwami nsereko muleeteddemu kyali nkugamba saka njagala nsereko alina ka page ateekako bano ba edimiz bagundi basimanya ba mind mizibe ba moderator nagenda okucommentingako within a second naako ne bakujjako okitegeera kati anyway kyenjagala okukugamba gundi engeri gye tulwanyisaamu Museveni Edi Mezaya walemererwa okutegeera Museveni ffe twasoma akatabo ka Museveni Sowing the Mustard Seed ayina edition 2 first edition ne second edition Museveni engeri gye yalwanamu olutalo yakujustifyinga nti eyatabeni Kiwanuka Simanya yali gundi eyakola bwati yali gundi naye nga Museveni ye yabikola kati mwe mulaba olutalo luno lwe tulwana kati obadde nkuwulira ng'oyogera ku mukyala wa Ngadia Bobi Wine yayagadde ajje amukunamire maaso no Bobi Wine kyakoze kyakabi yakoze kyakabi yes kati kyenjagala okugamba yamugambye nti toyina na capacity etuula mu ntebe eyo kubanga omukyalo oyo munansonyi wanze si abusing abakyala sivuma abakyala kuba nazaalibwa mukyala era n'omukazi gwe nina mumaka muno muki omukyalo oyo yavaayo n'agamba abaana ba NUP boda zezibakoona kojja oyo omukyala
yakulira human rights mu Uganda naye ayogera nnyo ebyekisiru. Okay. Kakati kyenjagala okugamba Eddie ku mikutu kuno kwe tuli ku internet kuno kwe tuli bwe omuntu wajja n'akukola n'akuopposinga kiba kisikayo abantu abalala abakola ki abantu abalala kati ffe tolaba bwe tujja wano okuopposinga Museveni still Museveni wakyaliyo omuntu akeera ku maca kati nga gwe Eddie Mezaya n'ogamba mbirivingira mu NRM nga tomanyi na NRM tosobola nakumbulirayo structure yaayo emu naye gwe n'okeera ku maca n'oyogera ekigambo mbuze ndi wa NRM tosobola nakumbulirayo aims and objectives za NRM. Ekibiina wakitwala kojja Isaac kojja gye baleko ssebo kale ssebo oli bulungi kojja jendi tusima emperezaayo amina ssebo naye waliwo ebintu tujja kukkiriziganya nabo nga ffe abavubuka kale ekiseera ekisinga tulina okukkiriza nti tujjawo kino ekigundi mugundi tasobya gundi akola bw'ati ekibi kiba kibi Isaac waliwo omuntu akeera ku maca n'ateekawo slogan anti wabaawo abagitambulirako anti kankubuli oyo alina right ekugitambulirako naye ffe tulina Museveni omanye slogan gy'alina kankuzeeyo emabega edda ebusoga baayimbanga owa DP talifuga n'obutongole tali buwayire okiwulira yafugako aba UPC Gobote be yagulanga beba tebayimbiranga abantu b'ebusoga nti taligezaako n'afuga wadde n'okutwala obutongole kituufu ssebo kati mulina okumanya nti buli mulembe gujja ne slogan kati ffe okumekinga Bobi Wine okubeera tulina okuteekawo ebintu ate buli lwoki opposinga nga ffe otuwa amadaala anti waliwo okukuleetinga nakyemalira alejja kuba ne Museveni mu mulembe gwe mwamuleeteramu mwagamba nga tasobya tavumwa kuva mu 1997 mpaka 2006 nga Museveni tasobya tavumwa nga buli avuma mwabamuleeta ani omanyi naye kojja sometimes ayogera ku nsobi za Bobby linda konze kubuulire ono Isaac simanya bondaba n'ekireve ekyeru n'osuubira ku mulembe gwa Museveni okimanyi bwe yajjira nze nali muvubuka nga ndina mu primary anti waliwo abayimba nga Museveni tasobya abaani mbuulirayo abaaliwo nga ebiseera ebyo naye kati essaawa eri n'asobya kati twatukuliyetinga dikiteeta omupya ku mulembe gwa Museveni dikiteeta omupya mutasobya tavumwa wulira Museveni ku mulembe gwe twalina omusajja Dr. Samson Kisekka nga ajja ku Radio Uganda nga tumuwuliriza naye ng'atujerega n'otujerega kyova olabanga Museveni mu kabinenti ye yasooka yakola bulungi nnyo up until 1996 kubanga yali atambulira ku bigundi by'Obote naye njagala okugamba Bobi Wine yakugamba omanye ekizibu kye mulina temwengeginga ngako na Bobi Wine yakugamba nze ndi muweereza w'abantu siri mukulembeze w'abantu that's the difference between Bobi Wine ne ba leaders abalala bemulaba kati nze ikojja nkwagala nnyo oyina tata wange ne Eddie naye what is the way through fine akasajja kaganiddewo ani akulimba tuve ku bino propaganda omanyi mu ekizibu kye mulina Isaac okimanyi yes sir Isaac olina emyaka emeka ndi myaka 27 nyingira 28 kakati Isaac okiraba nze ndi mu myaka 5 plus naye okimanyi sirabangako ku mukulembeze ngante no sense omukulembeze walaba Museveni kakati kyenjagala okubuulira osuubira ekintu ekibaddewo emyaka n'emyaka mbu okimenyerewo within years no olina ekintu kino okubeera nga okisomesa abantu okiyingira kyo kennyini okibureekinga kati singa Bobi Wine yafuuka president bampuuga abo boolaba bandibaddeko n'ebintu bye bamukola because era kyova olaba yakugamba munsabire nnyo omukono ogumu gukuba Museveni omulala gukuba bano bawadde ekyoja mimiro
kati gwe muganda wange kuba first born wange ali myaka 25 kati gwe kuyitanga mwana wange mbadde kusaba ekintu ekitutte time kilastinga ekintu ekize just like that tekilastinga naye ate buno obusente buga bwatwala butono mu Museveni okukola statement zaakoze n'avaayo kumacha yavaayo n'akola statement mmwe gye mwakola ki gye mwabuusa amaaso yagamba nti yawezezza emyaka 8 agenda wetuteefaako fe abamanyi yali agamba abo bamuwagira kubanga alabawo opponent jukira Museveni yali tamanyi Bobi Wine bano bonna Besigye yali yabategeka dda babo bonna bampuuga yali yabategeka dda ne Bobi Wine nkankubulire tamumanyirako naye yali amulabyeko bali basisinkanyeko ne babuziganyako kusisinkana ne tubuziganya kati nze wano tetusisinkanya naye mu mindset tebatulanga kwawo kulaba ki tamumanyi ideologies ze olaba abana b'ennaku zino omwana w'ennaku zino bw'okyuzinga okuba omusiru ate oba musiru nnyo naye bw'okyuzinga okuba omugezi ate oba mugezi wa kabi kyova olaba nga abaana b'ennaku zino balaba bo naddala abaana bafuutu soja be tulina baana ba kabi nnyo nnyo Museveni yeebuuza Museveni jjukira ye yali omuntu okuwa okumobilizinga abantu naye kati takyasobola kumobilizinga abantu akozesa ssente naye ate bafuutu soja bakisusaamu nnyo kojja batya n'osanga omwana n'akusibako kipropaganda ekitaliiyo eyo strategy yaffe yakulwana lutalo ate olutalo lwebalugwawo na bigambo kakati laba gwe Museveni omanyi basasula olowooza lwaki Museveni yafuula full figure gundi presidential advisor lwaki yamufuula advisor ne Eddie Mezaya presidential advisor Eddie Mezaya bamugoba okitegeera Eddie Mezaya bamugoba kati Isaac kyenjagala okugamba kino ekintu ffe tuyinza n'obutalaba ku change naye abaana baffe betukola ki bajja bakugoberawa Eddie Mezaya anyway kati Eddie Mezaya kyenjagala okugamba jjawe bino ebintu byoyogera nze siri spokesperson wa Lumbuye naye njagala nnyo twogerenga ekintu nga tukiinako bwino okitegeera Lumbuye yamenya record ye muntu eyasonderwa ssente abasinga kubanga Eddie oli musajja mukozi sagala kera kumacha kugamba nti izo ssente ezasonderwa Lumbuye ate ze zaabaluma Lumbuye buli nsi ne Burundi ne South Sudan yafera bana Uganda ani gorwachi yasibe chiwani kojja wanjisebo bagamba ezo ssente engabana yagaana olaba alabika nono yali ayagalako Eddie atenga tsali memba ne Eddie kyenjagala okugamba zabulirawo Bungereza kyenjagala okugamba wegendereze abantu wegendereze statement zokola nakuwulidde statement gyokola ku Bobi Wine eggulo najikuwulidde ng'olyewo akabaata kojja wanji ne mukulu Kyagulanyi